N'olwaleero kkooti yamagezzeemu okuwulira emisango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale nga bano yabasomera dda emisango okuli egy'okusangibwa n'emmundu, okubeera n'amasasi wamu n'okusenda ssente okutaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga. Okwawukanako ne bulijjo olwaleero okuyingira mu kkooti kubadde kwa kusunsulamu era bannamateeka, bannamawulire ne bannabyabufuzi abatonotono be bakkiriziddwa mu kkooti. Nga kkooti etandise enkalu wakati wa bannamateeka ba Besigye n'omuwabuzi wa kkooti zisookedde ku ky'okuba nti bannamagye ababadde mu kkooti babadde tebalina mannya ku byambalo byabwe, kw'ossa n'ekyokuba nti munnamateeka waabwe Aaron Kiiza eyasibwa ssabbiiti ewedde ku biragiro bya kkooti eno abadde taleeteddwa mu kkooti. Enkalu endala zibadde ku linnya eririna okuyitibwa kkooti y'amagye nga munnamateeka Martha Karua akalambira nti eky'okugiyita tribunal mpawo tteeka ly'ekimenya, ekintu omuwabuzi wa kkooti kyagaanye. Tribunal refers to a court in the Oxford Dictionary, and I hope my team has come with a photocopy. It refers to a specialized court like yourself, which is dealing with a specific court, a specific matter. You are not dealing with general matters. Use the UPDF Act to define what is the meaning of court. And that is the one we shall go with. Ebyo nga biwedde oludda oluwaabi lusabye kkooti eno okukyusa empaaba nga ku bawawaabirwa kwongeddwako munnamagye Captain Dennis Ola kw'ossa n'okubaggulako omusango omulala ogw'okulya mu nsi olukwe. Criminal case number UPDF/GCM/040 of 2024 are dated today. Amended charge sheet. Uganda versus A1 RO12743 Captain Dennis Ora, a male adult Ugandan of sound mind aged 48 years. A military officer attached to Armored Brigade, a person subject to military law. Bannamateeka ba Besigye ne Lutale bawakanyizza ekyokukyusa empaaba nga bagamba nti essa omusango kwe gutuuse tewakyali mwaganya kukyusa, kkooti kyewakanyizza. And Obed Lutale kyokka bwe gutuuse kubuuza abawawaabirwa oba nga bakkiriza emisango egibavunaanwa, Besigye aganye okukkiriza oba okugaana, gagamba nti kkooti esookere ku nsonga y'okubeera nti kkooti y'amagye agiri mu bukyamu. I'm also advising this court that according to section 207 of the UPDF Act, it provides that principles of civil court to be observed generally. And I read, wano bannamateeka ba Besigye bategeeza kkooti ensonga lwaki bakakasa nti Besigye ne Lutale tebagwana kuba mu kkooti y'amagye nga n'ezimu ku nsonga zibasimbyeko essira kuliko olw'obutaba b'amagye, okubeera nti emisango egibavunaanwa baagiddira wabweru wa ggwanga, n'okuba nti ne mu ggwanga lya Kenya gye baabakwatira baabakomyawo mu ngeri emenya amateeka. I think that is a grave concern which we need for the sanctity of these proceedings to remind ourselves the role of the court. Oludda oluwaabi nawo luweereddwa akadde okukakasa kkooti lwaki Besigye ne Lutale bagwanye okuvunaanibwa mu kkooti eno. Council could have been one of those that were in parliament, probably had boycotted the parliamentary session, but it was there, it is there. There is that post. I don't know whether he read it, and it is not in this court where he can bring its unconstitutionality. Yet he knows where it is supposed to be in case it is unconstitutional. Ssentebe wa kkooti y'amagye Brigadier General Freeman Mugabe awatali kwongerako kigambo kyonna, kkooti yajongezzayo okutuuka enkya lw'ejja okusalawo ekituufu ku nsonga eno. For deliberation on the matters raised by both oluvannyuma bannamateeka boogedde ku musango omupya oguteekeddwa ku Besigye ne Lutale wamu n'ekyokubavunaanira awamu ne munnamagye gwe batamanyiiko. Kale oba yali naye lwaki ye tebamusitulirako ne bamuleeterako ku olwo? Kakati balina emipango gye baleeta. Waliwo ekkobaane ery'amaanyi eriri awo era eggwanga lirijja okutegeera mu maaso awo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba enkya kkooti y'amagye n'esalawo nti terina buyinza kuvunaana Besigye ne Lutale oba okukikkaatiriza nti emisango egibavunaanwa girina kuleezebwa mu kkooti eno. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.